Mugenja lero omuliro ogusaanyizaawo ekisuro ba RDC tebalina ofiisi bannasayansi bazuddeyo ensi empya. Abayizi b'essomero abasoba mu 30 basimatuse okufiira mu nabbambula w'omuliro akutte ekisuro kyabwe kyonna kisaanyeewo mu kiro ekikeesezza leero era ebintu by'abayizi bya bukadde na bukadde bifuuse muyonga. Omusasi waffe George William Kakooza kalutuvire ku ntono. Abayizi bano basimatuse okufiira mu nabbambula w'omuliro ono be bayizi b'essomero lya Entebbe Salvation Pre-Primary School lisangibwa e Kawafu mu muluka ogw'Ekabaale mu Town Council Katabi mu bitundu bino eby'Entebbe nga kitegeerekese nti omuliro guno ogubadde gubasaanyizaawo guvudde ku masannyalaze agabwatuse omulundi gumu ne gulanda okutuuka ku kisulo ky'abayizi abawala olwo abalabirira abaana kwe kukuba enduulu esombodde abatuuze ab'ebule n'ebweya okujja okudduukirira enjega egudde ku ssomero lino. Kitegeerekese okusinziira ku baddukanya essomero lino era bonna tekulyakoseddwa awamu n'ebintu byabwe nga bitono nnyo bye bitaasiddwa. There are people who are tampering with the power. Bakasuka kama waya. Baka abaruupinga. Waliwo omwana wedda abalaba nga balina ebintu bye bakasuka waya baziruupinga. It's not the first time. Byekubye sparking omuliro ogenya mulono gukka ne gwaka abato ababaddemu tubasseeyo. Abaana abeewala ng'olowooza tubagabane tugende tubasuze. Kansala w'omuluka gw'Enkumba ku Town Council ey'Ekatabi Kayanja Louis nga y'omu ku babadde mu badduukirize bano asiimye nnyo omulimu ogukoleddwa okutaasa abayizi. Tukubiriza abantu nti bannaye amasannyalaze ennaku zino mangu kufuna. Mufune amasannyalaze musobole okuyambibwa okugakozesa. Naye okusingira ddala njagala okwebaza abantu b'oku kyalo Kawafu mukoze omulimu gw'amaanyi okulaba nga muyamba abantu bano naddala abaana kubanga omuliro gwokyeza essomero naye ate abaana babaddemu mubayambye okulaba nga bataasibwa obulamu bwabwe. Okuva mu kiro ne gye bukeeredde abakulira essomero lino bakyasobeddwa ekyokuzzaako nga n'abayizi abasinga baasuze mu balirwana b'essomero lino. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Minisitule y'ebyensimbi ekkiriza okuwa minisitule y'ensonga z'obwa pulezidenti ensimbi ez'okuzimba ofiisi z'aba RDC n'abamyuka baabwe mu mwaka gw'ebyensimbi ogunaatandika mu kisanja ekijja oluvannyuma lwa lipooti eyakoleddwa akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti okulaga nti ba RDC bangi tebalina we bakolera. Alipooti ekwata ku mbali ya minisitule y'ensonga z'obwa pulezidenti y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja eyanjuddwa eri paalamenti yalaze nti buli mwaka minisitule yeesaasaanya obumbi 3.5 okupangisiza ba RDC n'abamyuka baabwe ssaako abayambi ofiisi okwetooloola eggwanga. Alipoota yimu yalaze nti ku bifo 146 ebirimu ba RDC ne ba RCC okwetooloola eggwanga ba RDC ne ba RCC 17 okuli n'abayambi baabwe abakolera mu ofiisi empangise gavumenti ekyalemeddwa okubazimbira ofiisi entongole. Bo ba RDC 24 bakolera mu ofiisi ezaweebwayo gavumenti ez'ebitundu eyo gye bakolera. Ba RDC 15 bokka mu gavumenti ez'ebitundu okuli Lamu, Amuru, Kiryandongo, Kamuli, Buhweju, Bundi, Bujo, Lwengo, Rubirizi, Butareja, Ajumani, Butambala, Luuka, ssaako na Kapiripiri ne Otukebe bokka bakolera mu ofiisi za gavumenti ezazimbibwa minisitule eyo. Alipoota y'akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti kabadde mu kwekenneenya ensonga zino eraze nti buli mwaka okuva mu mwaka gw'ebyensimbi 2012-2013 minisitule y'ensonga z'obwa pulezidenti ebadde ezimbayo ofiisi emu yokka era ebadde egisaasaanyaako obukadde 7. Mu mbeera eyo minisitule y'ensonga z'obwa pulezidenti mweraajaniridde paalamenti eweebwe ssente ezeegasa waakiri obumbi 2.8 mu mbalya y'omwaka ogujja 2025-2026 ezimbeyo yafeeza ba RDC nga 5 mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Wabula kino minisitule y'ebyensimbi yakigaanye egambye nti egenda kukola ku nsonga eyo mu mwaka gw'ebyensimbi ogunaatandika mu kisanja ekijja oluvannyuma lw'okulonda kwa bonna okw'omwaka 2026. Omuteesiteesi omukulu mu ofiisi ya pulezidenti Haji Yunus Kakande ategeeza kyabasa nti kituufu ddala minisitule y'ebyensimbi yabalaalise nti terina ssente za kuzimbira ba RDC mu kiseera kino naye ensonga eno yakulowoozebwako gye bujja. 2007 bayinza okutuwaayo ne tuzimba nga 3 nti tulina okusigala nga tupangisa ebizimbe mu disitulikiti eyo ba RDC baffe basiba batuula naye tulunamu ofiisi gezo ezaaliwo ezedde ezazimbibwa ate
ezedda ng'ez'Embaale, Jinja, Mbalala, Gulu, Arua, kati zino disitulikiti zino empya ze bagenda basala zirina ebizibu by'okupangisa gye tulina okupangisa. Naye nga ate naffe tuzimbye okusobola kufa twakazimba mu myaka gino twakazimba ofiisi empya nga 20. Tuzimbye Mityana ofiisi tugozi twagigulawo wiiki eyowedde, twazimbye Buyende, tuzimbye Buyende naye bagenda gimala mu mwezi gw'omusanvu guno. So tugenda tuzimba mpola. Mu mbalira y'omwaka omujja 2025-2026 minisitule y'ensimbi yawadde ofiisi y'obwa pulezidenti obukadde 7 bwokka okuzimbira ba RDC ofiisi ez'obuwangaazi nga zino zizimba ofiisi emu yokka mu mwaka. Waliwo ennongoosereza eziteekebwateekebwa kamisona wa paalamenti w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ng'ezimu ku zo kwekendeeza ku nsaasanya ya gavumenti, ebimu ku byo nga mulimu okujja amagye mu paalamenti n'okuggyawo ba RDC. Ku ky'obungi bw'abayambi ba RDC abaakateekebwawo gye buvuddeko, Haji Nusakanda agambye nti bano nno bakoze omulimu gwa ttendo nnyo n'okusinga bwe baali basuubira. Basata RDC bakola nnyo mwattu bapulumiza nti bakola bo batambula ne bagenda wansi. Wabula zo classes tezibula mu bantu kasita bubeera nga abantu bali mwena nga mubeera munna obumulumulu obubeeramu naye nga bakoledde ddala bakola omulimu gw'amaanyi. Ebitongole bya gavumenti bibiri okuli ekivunaanyizibwa ku mbuuka z'ennyonyi ekya Civil Aviation Authority ne Ministry y'ebyobulimi n'obulunzi n'obuvubi biri mu kugugulana okw'amaanyi ng'obuzibu buva ku ttaka erisangibwa ku kisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe. Civil Aviation Authority lyeyagala ku Ministry y'ebyobulimi. Ettaka lino liweza obugazi bwa yiika 64 liriraanye ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe nga lya kitongole kya Ministry y'ebyobulimi n'obulunzi ekya National Animal Genetic Resource Center and Data Bank ekiyitibwa NAGRIC ekivunaanyizibwa kuzaazisa ensolo ez'olulyo. Mu 2019 ekitongole kya Civil Aviation Authority kyakwata obumbi 2.5 ne kibuwa Ministry y'ebyobulimi n'obulunzi etwala ekitongole kye kya NAGRIC okuva ku ttaka eryo efune ettaka eddala gavumenti esobole okugaziya ekisaawe ky'Entebbe. Mu mbeera eno Ministry y'ebyobulimi yafuna ettaka eriweza yiika 76 ku kyalo kya Numa mu Busiro mu disitulikiti y'e Wakiso okusengulirako ekitongole kye kya NAGRIC n'emirimu gyakyo mu mwaka ogwo 2019. Wabula alipoota y'akakiiko ka paalamenti yakalondoola eby'entambula n'enguudo nga ke kalondoola ekitongole ekya Civil Aviation Authority eyavudde mu kwekenneenya embalira y'ekitongole kino ey'omwaka gw'ebyensimbi omujja 2025-2026 yalaze nti newankubadde Civil Aviation Authority yasasula Ministry y'ebyobulimi ensimbi ezoogerwako okwamuka ettaka eryo, wabula Ministry y'ebyobulimi n'ekitongole kyayo kya NAGRIC bakyalemeddewo. Alipoota eneraze nti newankubadde Civil Aviation Authority ezejjukiza Ministry y'ebyobulimi okubasegulira esengukire ewalala, naye Ministry y'ebyobulimi ensonga ezitunulira kyamuli nga Salambwa ya Nsenke. Alipoota y'akakiiko ka paalamenti eraze nti ekya Ministry y'ebyobulimi okulemera ku ttaka lyeyaguza ekitongole kya Civil Aviation kizingamizza enteekateeka z'ekitongole ekyo okugaziya ekisaawe. Kakana akakiiko ka paalamenti nga kayita mu alipoota yaako paalamenti gyeyisizza kaagala Ministry y'ebyobulimi n'obulunzi wamu n'ekitongole kya NAGRIC bikabikibwe okwamuka ettaka eryo. Ebitongole bya gavumenti okugulana ku nsonga ezitali zimu kiringa ekyafuuka enkola mu gavumenti eno nga ne we lutuukidde leero ekitongole kye kimu ekya Civil Aviation Authority kigugulana n'ebitongole bya gavumenti ebiwerako ebipangisa ku kisaawe ky'Entebbe ebitaagala kusasula nsimbi za bupangisa eziri ombumbi 159 ng'ebitongole bino kuliko Ministry y'ensonga z'obwa President n'amahogo President, Ministry ey'ebyokwerinda, Ministry ey'ensonga z'amawanga amalala ng'eno ebanjibwa bumbi 87 ez'obupangisa. Ekitongole ky'eggwanga eky'amazzi kibanja ebitongole bya gavumenti ebirala okuli amalwaliro, poliisi, amagye, ekitongole ky'amakomera, Ministry ez'enjawulo nga n'ebirala ensimbi z'amazzi zisoba mu bumbi 10.
manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako nana habo mouthwash. Ly'eddagala ettuufu yenna kakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma gasannyalala senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority. Nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kimenya mateeka omuntu okuvuga ekidduka nga tekina number plate nga munabateeka Abdallah Kiwanuka bwannyonnyola. Kimenya mateeka omuntu yenna okuvuga ekidduka kyonna ne kitambulira ku luguudo nga tekina number plate oba enamba eraga nti ekidduka kino kyono oba kyono oba okuvuga ekidduka nga number plate zaakyo tezirabika bulungi obanga ozibisse obanga ozikyusizza era omuntu yenna akwatibwa ng'ekidduka kyavuga tekirina number plate obanga azibisseeko ebipapula obanga tezirabika bulungi asobola okutanzibwa emitwalo 8 oba okusibwa emyaka 3 oba okuweebwa ebibonerezo byombi. Ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri mu buyinza ekya NRM kyeteekerateekera okulondesa abakulembeze b'ekibiina okuva ku byalo n'abanakikwatira bendera mu kulonda kwa bonna okujja. Ssentebe w'ekibiina ekyo mu ggombolola y'e Masuulita Salongo Muwada Munamwanja asabye abawagizi b'ekibiina okwegendereza okulonda abantu bannakigwanyiza abeenoonyiza ebyabwe ne batafa kukulaakulanya bitundu bibalonze. Bino Namwanja abyogedde asinkanya abawagizi ba NRM Masuulita Makage mwalangiridde nga bwanyuse era ng'awummudde ekifo ky'abaddemu asobole okuwa omukisa abalala nabo baweereze. Namwanja amaze mu kifo kino emyaka 10 era agambye nti bingi byasobodde okukola wadde wakyaliwo ebiremye naddala mu kitundu kyavaamu omwasibuka olutalo olwaleeta Mwami Yoweri Museveni mu buyinza. Abantu baffe abakulu baali bageze bakaddiwa nga ekitiibwa ky'ekitundu kino nga kigenda kiseebengerera ate nga lona abali mu gavumenti abatandise okubeera tebakyawa kitiibwa kitundu kino ekyeruweero naddala ebitundu byalimu nnyo akanyigo kano ng'ate gavumenti eno mwe beeyagalira gye yava olw'okujeregera okwali kutandise ng'ate n'abandi twogeredde baali bakaddiye kwe kusikiriza nga nti kanzije nyongereze we bakomye nange olwaleero nkomyawo ate n'abalala mbasaba mu kulonda kuno obukiiko obugenda okulondebwa naddala mu kitundu kino ekyaluweero omuli nti mulonde abakulembeze abagenda okwogera ensonga ezikwata ku kitundu kyaffe n'abantu baffe okusobola okwongera okujjukiza gavumenti nti eno ewaffe okwonooneka kwonna okuliyo n'obwavu bwaleetebwa lutalo luno. Salongo Namwanja yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II eyatandikawo Radio Kyabasai mukwatiddeko okutuusa eddoboozi lye eri bannayuganda naddala ku nsonga ezinyigiriza omuntu wa bulijjo. Nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okututeerawo CBS eno kubanga eddoboozi lyange nga chairman w'NRM Masuulita liyambye nnyo gavumenti ng'ate liyita ku CBS kussa n'abantu baffe ab'omu bitundu bino. Njagala kumwebaza ne neebaza management yonna olw'okumpa omukisa n'embeera nga chairman wa NRM Masuulita abadde avalina ayogera ku nsonga ez'enjawulo ezibeera zirimu abantu mu ggwanga. Neebaza nnyo n'abantu bonna abawuliza CBS. Mwebale nnyo, mwebale ddala olw'ettutumu limumpadde nga nze. Bannasayansi bazuddeyo ensi endala eri ewala ennyo mu bwengula eyo nga n'amawulire ag'essanyu gali nti bafunye obujulizi nti omwana w'omuntu asobolera ddala bulungi okusenga ku nsi eyo. Bakakensa okuva mu Cambridge University y'e Bungereza ab'ebbanguliro erisomesa eby'obwengula bakulembeddwa mu Professor Niku Madusudan beeyambisizza ebyuma eby'omulembe ennyo ebya tekinologiya ow'amaanyi ebiketta mu bwengula nga ekiwuma ekyo kyakolebwa kitongole ky'Amerika ekya NASA ne beetegereza bulungi nnyo n'okutangaaza ebifa erudda eyo. Professor Niku Madusudan agambye nti obujulizi bwe bafunye ku nsi eyo ku luno bwankukunala nnyo era mu bbanga lya mwaka nga gumu oba ebiri balina essuubi nti banaaba bamaze okukakasa nti omuntu asobola okubeera mu nsi eyo. Ensi empya bannabwengula gye bazudde bagituumye erinnya K2
18B bagambye nti ekubisaamu ensi kwe tuli Earth emirundi 2.5 kyokka yeesudde miles trillion 7 okuva ku nsi yaffe eno. Bakakensa era bagamba nti ensi yokka ettu okufaananako n'eyaffe wano erina enjuba emyukirivu gye yeetooloola kyokka nga yo ntonoko ku njuba eri wano eyaka wano ku nsi. Ekyuma kye bakozesezza okuketta obwengula kiyitibwa JWST era kitegerekese nti tekinologiya waakyo wa mulembe nnyo nga kikenga buli kimu ekifeeruddeyo. Kyokka bannasayansi abo bakkiriza nti bye bazudde si bye by'enkomerero bakyetaaga kadde okubyekenneenya obulungi.